Abavuka b'omulembe guno bw'oyogera Rolex bategeererawo nti otegeeza chapati enzingiremu amagi kubanga bangi bagyettanira naddala abayizi wamu n'abawuulu ababa batannafuna babeezi okwewonya okufumba. Olw'okuba nti okukola Rolex eno tekitwala budde ate nga kyakulya kiwoomu kyekiwaliriza gavumenti ya kuno okuvaayo okutongoza ekyokulya kino mu kaweefube w'okutumbula eby'obulambuzi mu ggwanga ku mukolo ogutuumiddwa Kampala Rolex Festival Season 1. Njagala okubategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 21 tugenda kuba n'omwoleso gwaffe ogwa Rolex chapati yaffe. Rolex bwe mutuukeyo mu byalo mubadde mulaba nga Rolex yaffe engeri abaana baffe gye bakolamu chapati. Chapati eno yatandika mpola mpola, yatandikira eyo mu ghetto, mwe gye muyita mu ghetto. Mpola mpola abantu abalya chapati balinga baga nti ani alya chapati. Niyo olwaleero omuntu asika chapati n'agiteekamu eggi, n'agiteekamu ebirungo, n'agiteekamu emboga, n'agiteekamu at the end of the day ne tugiyita Rolex. Batugamba nti bw'agyongeramu ebijanjaalo kifuuka kikomando. But it's a delicacy. Era kiri wano Uganda wokka. Okusinziira ku Minisitule omubeezi w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi balina enteekateeka z'okwongera omutindo ku chapati ya Rolex eno okutuukiriza omutindo gw'abalambuzi gwe baagala kubanga kizuuliddwa nti abasinga obungi ku bo gye basinga okwettanira ng'ekyokulya ekyamamgu. Olwaleero aba Kampala Rolex Festival basazeewo okukolayo okutongoza chapati eno. Ffe ng'aba Minisitule ya Tourism tukwataganye nabo wamu. Twagala okubategeeza nti ekyokulya kino twagala kipromotinga mu ngeri esinga okuba ennyonjo. Abantu baffe abakikola bakikoze batya nga bayonjo. Kisobodde butya okuba nti omuntu agenda okukirya, agenda okusembayo, agenda kulya Rolex nga nnyonjo bulungi. Bw'abanga akola bulungi asobodde ate okuba n'akabaketi kateekamu ebisasiro, kateekamu ebisusunku by'amagi. Asobodde ate okubeera nti ebintu no kwakolera Rolex bikumibwa nga biyonjo. Omulambuzi wange avudde mu UK, avudde US, omulambuzi wange avudde Mityana, omulambuzi wange avudde Masaka, azze ku mupiira gw'amasaza ng'ayagala okulaba Rolex zonna bazisiisa okwetoola ekisaawe ky'ennakivubu ziri awo, ayagala okulaba nga bagisiise bulungi eri mu mbeera nnungi. Kyokka ayongerako nti Rolex eno tekoma ku buwoomi bwokka wabula ekekkereza n'ensimbi ebitagambika. Twagala okujambaza akabonero ka Uganda. Kyova olaba olwayo nvuddeyo ne mufulaga yaffe ne ya Uganda. Kwagala jambaza akabonero nti eno Rolex yaffe nga bannayuganda. Fast foods endala zonna gye zitandikidde nazo bwe zito bwe zitandika. Omuntu yenna ayinza okugyesooka n'agitwala awalala. Twagala kubategeeza nti eno Rolex y'abannayuganda kubanga esobodde ennaku eziyatwala n'amawulire ga CNN okuba nti eyogerwako nga ekyokulya ekisingira okwanguyira abantu. Ate y'omusigire w'ebyobulambuzi mu kitundu eky'ebusoga emanyiddwa okusibuka okusiika chapati awamu ne Rolex omuyimbi Ronald Magda amanyiddwa nga Maro guno agulabye nga mukisa gw'amaanyi ogutasaanye kuzannyirwamu. Ekindeese wano si lwakuba nti busoga yokka naye Rolex eno okuba nti eva busoga ate ne bange etabaala ebifo bye tutatuukangamu. Kyensonga lwaki tuli wano ate twagala tugyongereyo erinnya n'ennyonyi egendeko mu nsi endala. First of all, Rolex fast food ye Uganda nti eddakiika 5 oba ofunye ekyokulya n'eddakiika 5 teziwera, dakiika nga 3 omuntu aba amaze okukubira eggi akuzingidde Rolex olya. Kwegambe kiyamba ku bantu abali mu kukola abalina emirimu gyabwe nga bali bize banguwa mangu okufuna ekyokulya ne baddayo ne bakakalabya. So Rolex kyekintu ekisinza okuba nga kikolebwa eggwanga lyonna nti ne wobawa osanga Rolex ate era tetusobola kwekweka nti era osangayo era musoga yagikolako. So ekintu ekituwa essanyu nti munnange waliwo omulimu naffe gwe bagamba nti gwaffe. Wandyebuuza lwaki chapati ya Rolex eno yettanirwa nnyo wano mu ggwanga sooka omanye ebiteekebwamu. Kino bakiyita kimerikano. Ekimerikano bakitandikamu ntaddemu ebijanjaalo chapati nekakamali mbadde nkeerabidde nako kanteekemu kano kongera ku appetite kano era mbeera muzibu nnyo nga ndya kakati ogyeko Rolex yeggi wali oyiyizaako nokolayo ekyenjawulo kweyo yeggi sobola kuba alwono nebyokulanga basomesa be chapati
Motisala bagita pizza n'otama amagi n'oteeka. Yo amagi gali okutabulatabula mu kikopo muno. Tegabulira mu chapati. Bavubuka baludde mu mulimo guno ogw'okusiika chapati ya Rolex bagamba nti zaabawonye okunoonya emirimu kubanga okutandika omudaala gwa chapati zino kyetaagisa ensimbi ntono ddala ng'otandika kwenogera nnusu ku nnusu kubanga bba bazirya mwana wattu tebabula. Bakitongoze kituufu nnyo kuba kiyambye abantu bangi n'obeera awali ng'olina mmotoka esobola okupaakinga otaa muteeremu ekikomando bakikuwa n'ogenda ku mulimu mufuna mpola nibwalimu n'aba sente nyingi kuba oli sigamba nti kiribatibwa sente ntono kubanza kuba balina muno sente zange namu akaseera nsobola okulyako emmere kuzina naye kyovola nkoze eki ensaami wano ku kikomando kuba kikate sufu ate n'abakikola n'otolaba omutindo olaba ebintu byabwe kitegere ebintu byabwe biyonjo kale olya togamba oba birwadde oba ki kitegedde nnyabo era bakitongoze balwawo naye batusalira ku bbeeyi engano kuli abeemulugunya batuseeramu engano kati neri ku mitwalo nga 6 nebutu gavumenti etukendereza ku bintu ng'ebyo kuba kiyamba abantu bangi kiyambye abavubuka bafunyemu abantu bazimbemu n'amayumba. Kyokka gavumenti egenze okuzuula ekyokulya kino nti kyattunze ebitagambika ng'omukutu gw'amawulire ogw'ensi yonna ogwa CNN mu kunoonyereza kwe baakola nga baazuula dda nti kyekyokulya ekyamangu ekyasinze okwettanira ebuvanjuba ku ssemazingo wa Afrika. Nakyambadde Maria ku WBS Amasunsule.